stand sebo kikiriwo bwentyo mukama wange mpozi wabitegedde ebya agamba mbu gwe yakoze stand stand lwabikkirira stand gwatambuza stand za investigation zonna ez'omukulu kyamagalo gwali mu stand kyewuunyisa kyekyewuunyisa okumba okusingira awo bakubokisinga bamba okusingira awo kibi kyewuunyisiza ddala kuba saaliyagadde erinnya lyange libeera awo libeere Conard mu mbeera eyo. Ekituufu kyo kyeki? Ekituufu nze genda kugera nga wa mawulire kuba mpulidde oli yansindikidde ntambi oyo kaakati biki stanti ntambi lekera okuleeta stanti zo wano lekera okuleeta stanti nga akasange ndabya naye ku mmande okiriyalinge mukama wange nze nganze ombuuza ekituufu kyeki sinza kubuulira kituufu na kitali kituufu mulimu gwa nkuleeta information nga we mulabye nga we mulobyeyo sinze wenkomeredde okugamba nti kituufu basi kituufu kyolaba bateekawo okunoonyereza bateekawo zikooti wabeerawo okuwoza ebyo byonna gyebayita due process esemberayo ddala okumanya ekituufu nekitali kituufu. Kakati nze ekitali kituufu nekitali kituufu sinza kubanga nkikubuulira essaawa zino naye story nga we nagikola era kyanyambako nnyo kubanga nze yali aginyumya omuntu yaligambye omusajja yayiiya biyiiye naye nagamba kagende ne ku ground mbeereko abantu betubuuza abali random okumakinga sure one interest yange esinga yali ddala kyaliyo kuba tulabe incidents nyingi nnyo abantu nga bakikubamu ebituli nga tewabaddewo omuntu atekinze that extra effort genda kunoonyereza kumanya ekyo nno audience etulaba ekitubanja okuba nti no wabaawo ekintu ng'ekyo wabeerawo omuntu omuvumu okugenda okukavaringa okumanya ekituufu nekitali kituufu perspective y'abaliwo era nze sina kinayongeramu oba kujjamu byali byabaganda byali byabo chairman ne defense era bye baayogera defense yo yagamba ki ne chairman ndowooza mu kujabulamuko akakasa nti incident eyo yaliwo ku lunaku lwa Sande lwa wiiki eri oba mwami Kyamagero yatuusibwawo mu kitundu kyabwe era anyumya n'agamba nti emmotoka mwali muleeteddwa abatamanya ŋŋamba ababiri ne bavaamu omu n'asigala ne baapproachinga emmotoka emwali Kyamagero ne bawuguka ne badduka omu yasigala mu mmotoka n'agala okudduka ne bamugoba ne bamukwata abantu ne bagala omugajambula nga story wagiwulira so byebyo abantu kye batakakasa abantu kye batakakasa bagamba nti ozanya star ate abantu kye batakakasa ate nga sobola kibanenyeza olaba buli kimu kino bako ebibuuzo ate ebibuuzo ebirina okubeera nga bikola ki biddibwamu olumu nga nze omuntu nja obutaba na answers malayo bwekiri sembayo oba okitegeera abamu bagamba lwaki musango mu mbeera eno nze ko amawulire ya kikavaringa bakyebuuza nti n'omukulu gy'akolera lwaki tebafuna interest NTV teyagendayo sitanya okulaba TV nze nganze bagamba ne NTV teyaripotinga we bagamba so simanyi oba ddala teyagendayo maybe teyagendayo ekyo kibuuzo bayitayo kinene mada ya mukozi munnaabwe tebagikavalinga ate si mada ate yasina attempted mada okusinziira ku poliisi wemala okukola story eyo muli nalowooza nti nkozeeko ekyange ekimala nekyali tekimala kyaraisinga ebibuuzo bingi ne suspicions nyingi nnyo era olunaku olwajjo nafunye okukwatagana ne poliisi eya Uganda sebo eya Kampala n'emiriraano ne bampeereza case brief ne bagimpeereza byengenda okujjamu okubeera nga nkugamba bakingambye nti attempted murder sebo it is attempted robbery bagiyise bagira brief facts naye bannange
Nature of incident, attempted murder. Date and timing of occurrence, 5th May 2024. 11 hours. Sawa 5. Then date and time of reporting, 5th May 2024, 12:37 hours. Sawa 6 n'eddakiika 37. Particulars of complainant, Mukulu Kyamagero Andrew, emyaka sijja jjogera, Muganda by tribe, journalist with NTV Uganda and resident of Walintuma Zone, Chiwatule. Okay. Yes. Particulars of suspect, A1, bakitegeeza ki, Moses Anikwa alias Owino, myaka 43, Elugubara by tribe. Sajja Mulugubara, businessman. He's a businessman? Katale Zone, abira Katale Zone in Nansana municipality in Wakiso district. So brief facts zizo no bazimpadde mpitirivu. Twabaleko basiramu lero. Tekuli kubono ono ye was an attempted robbery. Okay. Kakati obadde wababuuza simanyi sagenze na giraavu, simanyi saji tape measure. Ebyo bibeera mbali abalala nga baliwo mada. Eno bagitumya attempted robbery. Eno yabadde ya robbery. Si ya murder. Okay. Police, those are the brief facts for you. Bino police yabimpadde yakuwadde. Era negamba nti wabadde wabeebuuza police nga tebanga yokola statement. Onakubidde omumyuka w'omwogezi wa police Luko Wesigire yagambye nti ababadde bamukubiranga ku institute abadde nga abagamba. Tumukubireko. Twandibali tumukubirako ebintu by'okwogeramu obwogezi. Buli omu agamba police tenabyogerako. Police tebimanyi. Lukuwe ayina enamba 3. Luko Wesigire. Kati ya Airtel teri. Teka ku muzindaalo wa kompimpi abantu bawe. Ya MTN low on airtime. Press star to borrow. Ate nina airtime kangule. MTN kangule mukubire kuyange oba toyina. Siaka Saimo yazimaze kankubire ekiro mutogira. Saimo yamazeko sente zo. Oba Junior. Ne Junior naye yankubide ngamba Professor Storo girabye. Jimwakoze Junior we yambuzizza ne mugamba kama wange njirabye nze tomusange kayingi. Masaka. Ku muzindala. Oyani ono mugezi wa omumyuka w'omugezi wa police mu Kampala. Luko Owesigire. Kama yamba akwate bambi babira busy nnyo niye badde asuubiza nti alina kwogera naffe. Mukama wange ssebo gye baleko mukama wange era wasuza otya ssebo. Oyogerako ne Franka Ntambi. Oli wakati mu programu yaffe eri ku Gossip Live UG. Nga tubadde tuli mu kubanga tucha discussinga ku musango ogwa muganda waffe Andrew Kyamagero oba ku incident yamutuukako. Naye nga abatuuze oba abalabi beebuuza lwaki police tinavayo kubanga ekola statement ku nsonga ezo mukama wange. Think buli kimu ekibeerawo tukola statement. Yes sir. Tugeraageranya obuzito bw'ekintu era tugitwala nga attempted robbery. Bigambibwa okuba nti bagezaako okuba nti no bamunyagulula ssente. Yes sir. Era ebyo bikakasibwa oluvannyuma lw'okukwata omwami Owino mu mmotoka abatuuze bamukwata ne bamukwasa poliisi okwekebejja emmotoka twasangamu ebintu ebyali byalokebwa ku poliisi endala. Yes sir. Ya Jinja Road yabbibwawo ku Torres Ngora. So mwami nga ye fere yakoleddwako. Yes sir. Netwalibwa ewa state n'agisanctioninga. Yes sir. Era tulindira okumutwala okulabikako ku misango egy'okugezaako waliwo ne fayiro endala ey'okububbi. Si buli kimu nti tulina okuvaayo ne tukola statement nzira ku buzito bw'ekintu. Yes sir. Okay. Onakyobuuza ki? Ate ebigambibwa nti no waliwo omukyala e Bungereza. Bungereza? Akola nti yayinza okuba nga yali atambulira ku mukulu Kyamagero. Bw'aba alina obujulizi bwonna ku muntu abutwalira eri poliisi. Yes sir. Naye tulina omuntu agambibwa okuba nti mubbi.
bakamusanga n'ebidde ate ng'agambibwa okuba nti yali awondera kyamagero era nga lumirizibwa okuba nti banne be yali atambula nabo kuliko omwayire muntu kunoonyereza ko kukyagenda mu maaso. Ekitegeera tumusuubire okubeera nga asimbibwa amaaso g'omulamuzi essaawa yonna. Okay. Ndowooza kyekyo mukama waffe toyanza nnyo toyanza yego okubeera nga okiralinga embeera eyo. Afande Luko yesigire akakasizza n'akonfaminga nti omusajja ali mu ngalo zaabwe era fayiro bayinza gisanctioninga essaawa yonna. Naye omusango ye ogwaluupibwa is attempted robbery. Attempted robbery? Yes. Era murder. Era wano kyalejingibwa nti nnaku z'omwezi 5 May 2024 ku ssaawa nga 5 awawaabira Kyamagero Andrew awithdrawinga ssente sigenda kubanga nzoogera from Diamond Trust Bank. These are the brief facts. Yes. Ziyajjayo ku access mo zino ziyajjayo sijja zoogera. Oba okitegeera bazitwala wa simanyi. Nayingira emmotoka ye registration number nayo iyo sijja jogera zijja ku Diamond Trust. Yes. Ne mukyala we Ndagire Gloria Linda yalina mukazi we yesebo amaze okujjayo mu asente gundi branch kyeyo Diamond Trust Bank ya Oasis Mall. Yesebo kakati mbu Oasis Mall yaliwa eri wano ku is it Lugogo bypass Oasis Mall yeno wa former Nakumatt we eri yes bagamba nti yayingira mu motoka bigenda mu parking waliwo omusajja yali mu sati ya maroon mu Luganda bakyechi talking on phone ng'ali ku sim who appeared suspicious to him gweyekengira then complainant Mwami Kyamagero ye n'ayingira motoka ye n'akola ki n'afuluma n'agenda agobererwa motoka number plate yiyo silver grey in color. Complainant agenda n'avuga paka ku City Oil Kamoocha emotoka ye yemwe ne ya Primo n'emugoberera ku petrol station kwe yali. Complainant era Mwami Kyamagero n'avuga okwetolola petrol station era emotoka nesigala ng'ekola kyekimu ng'emuwondera. Complainant n'asuubira ba sensed a man was trailing him kwa wakitegeerera kakati mukyaka bakola ki bangoberera. Then he drove through Old Chira Road to Kisaasi and was yesebo and was seeing through the side mirrors agirengera bwati nagamba si ene motoka ere badde ngoberera. He went up to Kisaasi Kikulu Zone Bright Star Primary School. The wife got out from the gate omukyala afuluma mu gate. The same Primo bypasses him motoka emuyitako ya Primo. The same Primo passes went down the tunnel went down and turned emala n'ekyuka from the gate. The complainant drove upwards and Primo again followed him from behind. He stopped where there were people at Chikaya. Neyayimirira bali abantu mu Chikaya. The Primo also stopped. Weyayimirira nabo ne bayimirira. He asked them why they were following him. Nava mu motoka ndoza n'ababuuza lwaki bali bamugoberera. The man who was driving came out with a pistol. Kansoke nziremu wano waliwo twist. Agamata. Kansoke nkyogere mu Lunyanyimbe sagala kutwistinga bigambo. The same Primo bypassed him, went down and turned from the gate. The complainant drove upwards. The Primo again followed him from behind. Okay. He stopped where there were people at Chikaya. The Primo also stopped. He asked them why they were following him. Upon asking them, the man in the maroon shirt took off. The man who was driving came out with a pistol, also took off. The third man also took off, leaving the vehicle behind. The residents pursued them and managed to arrest one, identified as Anekwa Moses alias Yoli, alias Owino. Wanamukuvuunula bagamba nti omukulu yafisaawo akadde. Motoka eno ng'esoose okubanga emugoberera. N'avaamu. This is police report. Yes. N'abuuza lwaki baali bamugoberera. Mu kubuuza ekibuuzo ekyo yalina emmundu n'adduka, n'owookubiri n'adduka, owookusatu naye n'adduka. Ab'emmundu be badduka atalina mundu. Abatuuze ne babagoba ne bakwatako omu. Njogera as is. Abatuuze b'Ekisaasi. Yes, b'Ekisaasi Kikaaya Kikulu Zone. The residents persuaded them and managed to arrest one. Anekwa Moses gwe bakwata. So the complainant reported at Chikaya case of attempted robbery. Era ye yagenda okulopa ku police yalopa attempted robbery. Yes. If it was kakati wano wali gist. Let us try to analyze.
lwaki twagenda tufune ku bantu omanya abantu buli omu anyumya differently Faruko mutasobola okunyumiza ekintu oba nayongeramu supu oba nabako kyajjamu mu kutunyumiza abakulu bali bo banyumya ne batugamba nti bali batuukirire motoka ya Kyamagero ne musongamu ne mmundu ojjukira bali bagondi bachairman yes ekimotoka kya Kasasiro ne kikuba ki ene yali esigadde ne bawuguka ne badduka wano ba reportinga ku attempted nti bagezaako because this is a police what report yes timulimu wano we batugambira nti nno basonga because wosonga muntu bot eyabera attempted murder oboso singa nkusonga mu bwendi kati attempted murder mu batera ne bine ebirala tiyadagezaako kwagala kumutta then amubbe kati gisolo bere emisango ejiwerawerako okay ne wano guli gumu attempted what robbery tewali attempted murder kitegeeza incident eriyo kwagala okumutunuzaamu police tejirina teyaliwo I want to be as factual chairman kyagamba bo bamutunuza muki ne mu brief it isn't there ne mu musango gwa Lopa mukulu Kyamagero yali badde Lopa attempted murder Kyasajja muli bansonzemwe mundu ekiboroka ne kibawugula biki ne badduka solo be attempted audio nti yakuba baliwa ya msonze mpisto na ajikuba nebwa wansi ye watu wanyuma najikuba omukono najiwulidde shoyo najirabi najikuba omukono oli nayaya najikwate mu audio yatambu junior je yazanye ne wano mu kugenda okureportinga because neno case brief eno bajja mu statements zo nabo kunonyereza kwabwe there is no such a moment okay obo kitegeera takati wano tulina abantu amirundi esatu tulina abagamba nti bali ku crime scene abatubuulira emboozi tulina omukulu Kyamagero mu Kyamagero yennyini tulina statement ya police tulina ne statement ne audio etambula audio etambula tukonvinsinga nti omuntu yamusongamu namukuba busu pisto negwa lina yayana najifuna nakola ki nagenda ne wano sikirabawo obo kitegeera kakati awo simanye interpret nebeere eti abagenda kwa mendinga charge oli wamutekako gwa attempted murder oba guna asigala kwa attempted robbery so this is attempted robbery temuli mu attempted murder byewunyisa nze nabikulekedde yes kuba byewunyisa gwegwe nesiga byewunyisa kyovula bangambye kankubire n'omukulu yennyini ayogerera police Luke kati yagamba attempted robbery si murder tewabadde butemu attempted okugezaako okutemula tekwabaddewo okay yes so bali badduka yes kati omu bamulina police yes emulina bagenda mutwala mu kooti era mu motoka ye basangamu ebizibiti ebirala byali yabba ku muntu official ow'amaanyi byali yabba nga biri mu motoka okay oba yeyo gundi gyayogerako mu audio gye nawulidde diplomatic passport kirabika yeyo okitegeera bera balona bizibu naye nze ng'omuntu I'm very satisfied with what I'm doing okay kubanga mfisizaawo n'obudde okubira kitegeeza assistant ku side yo yes kunze assistant police yali bayite birimu kyamadde njagala okiriyalinga gwolete side yo sagala bakusibesibe kakati ebirala whether bamusongamu whether mundu yajikuba omukono whether bali badduka ne bagenda wa ne bakwatako bamukwata batya ebyo kitegeeza tebamubjako ssente tebamukoonako tebamuletako kisago okusinziira ku statement all right yes. Kati junior ye buzibu ki bwalina n'omukulu ate kuba gwate lubeera ne junior mukwano gwange ennyo nga wokiwulira then Kyamagero tumanyaganye byanjawulo junior mukwano gwange gwe tukola naye omulimu gwe gumu gwe nkola naye buli wiiki kiki yagamba naye junior ibaddala junior y'omu ku bantu nze bempe ekitiibwa regardless of the way he delivers his messages okay junior gumuntu goyinza okugamba ali intentional okubyakola twabaddeyo tukola show ku Lwokutaano junior n'agenda mu heated argument ne Kasiri
Kasirye chali wangu. Ite document eyo nga ya buongo nnyo and they exchanged for almost 20 minutes. Kasirye mugezi. Yes, fenga tusirise bwe tutinga betwala. That intellectual exchange. Yabadde ku bazungu. Abazungu tebakoledde Africa kimala. Osege ne bagigenda but ne mukuru Kasirye. Nenga woowulira Junior. Ngamba now this guy is you can know an intellectual by what they submit. Yes. Ngamba that this Junior is an intellectual. Nga tavuma tawemula ali ku subject matter paka. Yeah. And they agreed to disagree. Ne tushonegwa ngeri heated. Oyawedde baddamu ne ba exchanging behind the cameras. Okay. Ochitegera nyawane bekwata mu ngalo. Then ntegera kasajja kano. Kasirye nkutumiddeko. Yes, nga kasajja kano ka Junior ka intellectual. Junior owokubiri asobola okujja bino yabera ku TikTok lives nalo ka twala batu obo kitegera nti is a full package kunze. Okay. So kyembadde nsoko kugamba nti that's how I know him mu mbeera eyo. Kakati obuzibu obuliwo mu mulimu guno tulina abaganda bafa abatusookawo. Naye obuzibu obulala obw'amaanyi ettundutundu eddene eri abantu abakola ku traditional media ntegeeza mainstream TV radio mpapula baba bagamba journalism bamusoma ne bamumala ne mubinika okay. On the other hand fa abali eno kibaita alternative media ba online media batwalanga ba masquerade tuli ba masquerade bachereta obo kitegeera nali ku live mu case nambuuza ntambi wagenda musango gwa Kyamagero guno ngani osoma journalism, do you know the principles of journalism, do you know the 5 W's obo kitegeera naye ate bambavuddeeri. Yes. Naffe abali eno era buli omu alina background lwaki mu media. Nze mba muri Libran aba mainstream tebakikakasanga nti eno waliyo abantu abategeevu kyotegeeza mukwano. Yes. Nti fe tuli bakimbuyege tuli biyenje tuli bansi ya leta we batugamba aba online era tebatuwa kitiibwa. Nesho ze tukola waliwo omukyalo omu yagamba yali ku TV ku macha mubeereyo mukubu YouTube channel zammwe mu miti afe tubeera mu miti nengamba amanyi empewo ebeere eno eri nakyo kyebava batuyita gundi bakirerese tukuba misota ku kyalo tuleereeta tuli mu ŋŋambo abasajja abakulu tutula miti kakati wakyaliwo gap ya coexistence bo okumanya nti no basobola obbaawo naffe ne tubeerawo ekya information bakikirizaako nti mu deliveringa information oba information wa kibogwe nnyo gwe tudelivaringa ebagamba tagasizaako ddala ggwanga era singa baali balina obuyinza baali badde batwerezingirawo ddala ekyo kijja ku ki nze kennyini bangi ababiŋŋambye oba kitegeera Junior babimugamba kakati Junior mukubeera Junior buli muntu ebyadala alina kingdom ne chiefdom ye mwafugira ogenda ku TikTok okwo osayenga waliwo abaana abakaguje bakawaji bakabijja nga kwebali nga bo bakabaka booko oba kitegeera kakati ogende ku Facebook nga waliwo abaako TikTok waliwo abaana ba Point Media abaana ba Edward the Great abaana ba Dala Media nga baamanyi nga watekayo post abantu bagiraba nogenda ku Facebook nga waliyo abayi bakato switch ba SK Media ba SKing nga bali eyo nogenda ku Twitter nosanga Albert twamukazaako gundi buli platform waliyo bakawayo yes bakabata baliwa TikTok sikabata wa Top TV ayamba tetei kati TikTok na yeli nabayo Jose Chakala bani Miki bani so toleta zalawe webali kakati oyo mwana naye sebo era wo musanga wo musanze bonate bali eyo TikTok barama kati ino gejinga manyigo wegali ne mu traditional ne waliyo bakaguje bayo baseguya Josephat ogenda mu bikube ebifaananyi n'emboozi entertainment mu ekitiibwa kye wo musanga nti je baliko baaba yes obo kitegeera ogenda mu news anchoring Kyamagero je bali era naye obo mubuzo ofunyako ko uga mukama wange je baliko obo kitegeera nti you start to acknowledge kings and chiefs je bakolera their kingdoms yes kakati fo obuzibu titwagala ku recognize nze nali kukufa kwa kukujukira ichuli last Sunday nga tulina abamawulire from all sectors aba TikTok aba mainstream abachi nenga buli omisi yewulira
buli omu ng'amanya alina amaanyi ge buli omu nga tuyitako bweyisi bwe tutyo teri abuuza munne nze gwe balina obbuuza n'olinze gwe balina obbuuza oba okitegeera awo we tuli kakati mu mbeera eyo Junior kkiriza obagaana ayina obwakabaka bwe online eyo giraba wakolera online eyo giraba wamu ku bantu abadde very consistent for so many years now 5 years abadde Junior after the demise of the late Jajja Ichuli after kayo kugenda be abantu boogamba muno babadde consistently ngatazikiza ngatakuba mu ango zonna bya bufuzi entertainment bya kisiru byonna ngaabeerawo ye Junior okay kati baba kyamagero be bano ba traditional gundi abali mu mainstream eno aba believing abalina mentality eriwa yo kawo theory mentality nti ffe tuli bamaanyi nnyo ababiyenje kati bamukyaza ku show ni kasuku amukyaza kyamagero kati kasuku y'omu ku bantu abali recognizing abantu bonna ne mu kintu kati baba bali awo ng'agamba nga omanyi tuli watukola story nombuuza wawulidde Junior kyayogedde kunsu who is he yani anti Junior bw'oyogera Junior ne kusaasira alina Junior taamala emirundi Junior balyogera ne bamalayo amannya ga 3 yamalayo taamala emirundi ki Junior son of Mirundi grandson of Mole and Yokana Mirundi otyo omukulu n'agamba who is he Kasuku when I'm here there are certain group of certain cluster of people I don't discuss such names I can discuss kakati Junior musajja watu abali jali akapidia akalaba agamba ye musajja nganti yeka amazzi nti ndikiye eyo ye he doesn't discuss Junior abagamba nti kiyenje cockroach wadde batakyatudde kyabategeeza ate kale bwayagala kyatule Junior bimutuukako Junior ka video nzi yakamusalira nenkamuweereza gwe yakasala nenkamwambwa Junior kuba nange naliko victim waliwo yampita masquerade ndanga naye ali mainstream era Junior yakasala n'akamba nawe bakuyita masquerade kiyenje ekiwedde kanange mugamba nawe bakuyise Junior kamuweereza nangamba professor mpita professor relax oyo mundekere jamu wa wino era abadde asirikidde ebbanga Junior adde asirikidde ebbanga paka we yafunye omuntu mu mikono gye bw'ati ng'omuntu ali in question amuliko Oluganda omukazi ono omukyala kazini wa Junior alwanira ku bukefu ekuke Junior tayinza zikiza musaayi musaayi gwa Junior kati eby'omukyala byo biri bitya byo ekituufu kyeki muganda eby'omukyala Junior ngambye ono kazini we amuliriko Oluganda beriko Oluganda ekituufu kyeki olaba ali mukuwolereza musaayi gwe ate nga mulimu obusungu mulimu n'obusungu obwezzalawo n'ate ekirungi Junior engeri gyalwana gye yalese ensonga because kyonziraba tamu analyst akyali ku principle tannasala akyali ku principle ku mulamwa ekyezzalawo tannakiyingiramu ekyezalawo kibeera muli naye is a bit composed maybe because he was with you but mulinde walala wange munaesala gukuma nnyo oyinza ogukuma ne gwaka ennyo naye ayinza oleeta petroli petroli amutwale walala era jamutwala ayina n'omukutu gwe Junior live TikTok petroli amukumire aba mukamba aba uncensored unfiltered ye yekwata alogenda mugamba kinga ina splash che kinene aba nakyo kati ebintu bino kyeki ekituufu obadde ombuuza ku ky'omukyala weeyoke omumanyiye muwulira ekituufu kyeki era nagezaako okunoonyereza era Junior we yayogedde because Junior asooka byogerera waffe ku pano naye twali tukola story n'oŋŋamba nti waliwo story ne kugamba nti kanjira nkyabinoonyerezaako naye nali mbimanyi nti byabiŋŋambako ne ŋŋamba
nga sina kutekinga due diligence kunoonyereza sijja gyogerako into details abantu kuntwala bubi nga bobeera yes kati Junior ate ye yali abimanyi okunsinga jukira oli muganda bwabanga muganda nze mba ndi awo ku pano ndowooza Junior tayina mwabadde wasayimo yatandikirawo nti ki naye Ntambi wakoze report wakoze investigation naye bino mubiveeko omusajja asasule omukazi sentence muli wasayimo 100 ameka 15 ngamba Junior mbadde mbimanyi naye kati ffe tubulire details ate nebakimba mugana nze guno omulimu gw'amawulire omuntu obeera ng'olina facts zo n'oba ozoogera ku Ntambi agakatonda mugulu sobola teekayo facts zo facts zibeere facts azikubamu ebitulya gyazikubemu naye ng'ozireyinze okitegeera Junior yandaga messages Junior yanzanyira audio notes Junior yandaga receipt eza sente transaction byaddala bino kati gwabulira gwe yagenda okukoowa Junior bino byonna abindaga oba laavu bano bantu bano bagenda mu biraavu byabwe ne beeweereza sente kati beekwatiddeyo 15 ng'agenda gula apple agenda gula ki bumuli kati 15 yali azimusindikira ngaani omuntu atamuliiko Luganda relationship tejja mataringa muguno omusango nti mwabusimikira ngaani ekisinga obukulu receivership did you receive the money nti no nababuuza oli what shows he received or what shows you sent ngajjayo obujulizi bwe nga baverifyinga nga bakakasa awo wali film awo kitegeera nzira guno omusango ebere president egenda okubanga ese Junior yagamba ki Junior yagamba omusajja bamuwa sente nazikola mu bibye nti meka 15 obukadde 15 kuba kye yabusindika wali omukulu n'abufuna ne risiti bazindaga ngamba Junior kwata omusalaba gwo naye kankwate guno ogw'okunoonyereza eno kwata guno oguli omaguse gwagusa gwe gunalemerera agute Junior agamba kazini we bamubba milioni 15 ali UK yamubba we Uganda sijja kwesa kuzibba I think se kubba sijja kwesa kubba eyazitwala ebigamba kale katubi simplifying muko eyazitwala n'atakola kye bali bagreens maybe mu mbeera eyo kati ekibeerawo tannamubba ndowooza kuba omuntu aba ali willing bati kyenategedde nti ne ku mulimu bagendayo ogwawo ku Natava Serena Laira baani abagendayo abawabira nga bagamba ki ne batwala ensonga zaabwe dishi Natava ne bagamba endagaano mwagikola like sente yazifunira mu linnya lya Natava oba yazifunira mu linnya lye ko bali mu linnya lye nga ye ko Natava ukiba kiriwo ekityo ffe tuli entity y'amaanyi ennene egoberera procedures naki tetusobola salira muntu musango nga tegunaakubanga gumusinga enkola ebeeremu yokka goberera due process mugende wali mukitawuluzi ebeera court yes okitegeera so tewakyali kyakusavinga kuba olaba story eyo kasana nagiwulira nakaba singa Ntambi mbyogera nja kuba ndeesa obuzibu naye olwedde kati weeri tulina ogidiscussinga ko tewakyali kyakkwekereza okitegeera mpulira mbu ya myaka 2 mbu bintu bya myaka 2 sente za first storage why walabe ku sente zino like flow yazo zajja tezajja abantu bono n'amanya Ntambi nze okusinziira ku Junior kyeyandaze Junior nze muganda wange yandaze obukakafu Natava egamba nti Natava nani ndiringe n'omusajja mugende mu kitawuluzi ekitawuluzi kinaasalawo kinasalawo awo tujja taking action weneberanga eteri mu favor ya musajja omukulu wamukubiddeko Kyamagero yes sir wamukubidde yagamba ati sente azimanyi omukazi amanyi tamumanyi kankolage omanyi sirimba saa meka zino zinakuba essimu saa 12 ne dakika 42 details endala ziriwo nti yali 11 yalastinga bbanga ki owa May 11 leero mmeka leero 17 I think 2 days back Saturday namukubira
kuba wemala okukola story ekyo ebyaddala ekyobuntu kubanga saamwebuuza kwangenda gikola nakikola ng'omuntu akola ebyamawulire n'enkola ekituufu naye tekyali kibi nanti naye saafuna ku ssimu yaki amagero kuŋŋamba owaki nga woomanyi aze katase kati kirabika ni kiyenje neŋŋamba owaki tewali buzibu sigamba no nagikola nti ampe ssente ansasule nti sigamba no nagikola kukirininga linnya lye oba kulyonoona nedda nakola mulimu mwalimu byonoona linnya lye kigamba naye saafuna ku ssimu ye aze katase gamba mukulu ntambi sitole bambi gyokoze weebale oba sitole gyokoze mwabuzeemu kino na kino oba okitegeera neŋŋamba enewe tewali buzibu kati junior wamala okukola statements ku Friday ekirowoozo kinzijira kigamba ntambi ebintu bino kkiriza obagaana mu bubiri kuba publicly ekintu akigendamu abantu batandise okubeera nga bagamba muzanya kazanyo muzanya kabadi mwina stand mwina embadi nemukubira essimu nemubuuza bye namubuuza naye the biggest point was I asked him ekigenda mu maaso ekiri mu kutambula ekyobukadde 15 okimanyi obuuza kyamu yes nga ntya Katonda ne musajja mukatuliki naye akimanyi nagamba akimanyi so kino kyetudiscussinga he knows about it and he's the same person who told me they also went to his workstation and he told me what the workstation the management said Kyamagero center azimanyi ekigenda mu maaso nti no abangi b'obukadde 15 akimanyi kigenda mu maaso wenagamba no center azimanyi nti yazitwala njaba ndi unfair abimanyi ebigenda mu maaso kigamba 10 mmeka mu 5 kati mukubimanya sikutegedde akimanyi ekigenda mu maaso nti waliwo omuntu agamba nti yamu obukadde 15 kyengamba so he knows about wamubuuza ku kya ssente nze namubuuza ekibuuzo kimu namugamba mukama wange ensonga ezigenda mu maaso naddala juniors yayogedde nti waliwo omukyala akubanja ozimanyi Frank I know about that issue owulidde not the money that issue yes but he asked another question but Frank if she says namujjako obukadde 15 in fact if she says namubba why is she putting a lot of effort to pay bloggers to destroy my name why doesn't she go to the courts of law bwaba yamubba yes kati nze njogera as is nkirekera abantu reported speech kati kankubuulire kati bino kati olulimi lwaffe lwa street tugendeko mu lwa street tugende mu lwa street statement etegeeza ki statement etegeeza bammanja yes era nzikiriza bammanja naye pamiti yantobako okitegedde sente zagenda mu birala ezanyanya zabulira mu z'obutungulu yes naye kakati nzi sina wakuzijja right now naye mu kuzimpa ndowooza tewaliwo nnyo implementinga abantu baliddawo abantu basobola okukozesa amateeka amateeka bene ekyo ekintu nti nno tukiwanya ekitiibwa nti kyamaanyi n'omuntu asobola okukuzanyisaamu ati za advantage nakkuba nga wamuwa sente bituufu wazimuwa naye nga bemugenda mu kkooti tegugwa nagamba sooka oggyeyo obukakafu obulaga nti sente zewazimpa zikole kino nakino 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 biki oba okitegeera agreement yali egamba ki waliwo zimpa buwinga a service reward ya mpuuga service award maybe ngezako kuwa nkukolera emirimu mingi kuba yes musobola ogenda mu kkooti n'okukkiriza nogaa yes sente yazimpa naye yali ansiima nti nyambala bulungi essuuti wali NTV at 9 kati yo omukulu agamba kituufu mu lwa street sente nazifuna ne sizirina waba azaagala nnyo tugende mu kkooti esalewo era mugenda mu kkooti procedure emindu gibeeranga esatu ku defense kwe kugamba nti era bajja ne ku mulimu defense musobola okukkiriza nti yes twaziya ekitiibwa omulamuzi sente nazitwala nazifuna
zina tusaba muteketekerewo embeera y'okumusasula nti buli mwezi koti nga bagiraagira agamba ofuna omusala gwa sente mmeka sources of income zo ziriwa nze nkola bukozi nkola ku NTV nfuna kamu business zinala za mukyala wange my beautiful wife Linda nze sente zifuna ku NTV ojjako ze NSSF na kina kinsigaze emitwalo 8 owekitiibwa omulamuzi yes kite omutwalo gye 8 nkyalina okutuukirizako obuvunaanyizibwa bwange kusasula wejensula bana kusoma na biki okitegeera owekitiibwa omulamuzi nkusaba obiteeke into consideration yes nga n'owekitiibwa omulamuzi ng'agiragira n'agamba kale kitugenda okukola buli mwezi sasula ngayo nusu kasanvu ku milioni 15 kasanvu kumala emyaka 7 mugumu koti ng'egusala twawulyako bino muno otwala omukazi wa muno ntambi yamusigudde ntambi omusigudde asula nusu 2 misango giri mu nsi n'entaputa yaazo kati ye ali ready n'ekyo Uncle Cham kalinze kuwidde kya street kati yeyo okuvunula kwa street wewe according to statement ze yagamba yes I'm trying to analyze the statement kitegeeza nawe osobola analyzinga mu ngeri eyiyo yes n'oli agamba tugende mu kooti ng'abimanyi towulirako bano mbuno otwala omuntu ng'omubanja mu kooti ne bamusiba gw'omuliisa bwe kiri oba kitegeera gw'omuliisa kakati ogenda okubalabala nga gw'ofiirwa kibala abantu abamu baresortinga to other means aho akategedde kabagezi kati kyekyo so kyenjagala okujjawo nze kino ekintu nkirimu without any side whatsoever ndiwo ku mazima okusinzira wenga taputa nenkiteera abantu awo kati tunoonya omukazi atunnyonnyole omukazi wamukubidde essimu byanyonyoddeko yabinyonyoddeko tali mu details tumuleete video mu detail tumuleete kijaba kinyambe nako nange tumuleete annyonnyole tumubuuze yali service reward na commission sente zino yazimuwa kuki wango oyinza muwa sente nga mbutufu tewali bukakafu kyozimuwadde kukola ebyo byoyogerako yasobola okugamba amateeka bane mabi nnyo gundi Faruku lo yagamba sente yazimuwa yali amwebaza bali balina ebakkiriziganya oba mwalimu kalaavu nga babireeta era yalinganga amuwaawangayo buli mwezi nga muterako akakadde ebbiri kuba nawe kuba ezo emitwalo ebiri tosobola zisindika katugeze emitwalo ebiri Japan tosobola zisindika straight mulundi gumu 2,000 1,500 3,000 bwe butyo kati oli ayinza okugamba yabusindikanga era nga olumala nkubira essimu namba service award ita mu kiro ita mu weekend webale nnyo kumbeererawo naye waba insistinga nti tezaali z'ekyo kale omulamuzi nzikiriza nze nali simanyi tekyali naye waba insistinga ku kyo nze nzikiriza kale naye saawa zino teziriiwo kuba tewali agreement era seeganye naye kyetuba tukola okusinziira ku act 22 efuga ensaasanya banne bayinza okujjayo obuwaayira ne banne bankuba kye twamubuuzizza ku kya Junior kwononera erinnya namubuuzizzaako yagamba ati Ntambi you look at Junior's age and mine and then there is a big difference. There's a big difference. What did he study? What did he study? Me, I'm having my masters at campus. Maybe anyway, tubaleke abo. Nagirinya yabadde. Nagirinya ne muninkiniwe. Sawa zino word on the street. Balaga nti it almost ended in tears. But what happened over the weekend? Kuba kati ffe buli kyokola kituviiramu okwebuuza ebibuuzo ebiyitirivu ennyo. Ejo si yabadde Mother's Day. Kanale Mugume. Kanale Mugume yakoze ki? Kanale Mugume yagenze ku mutimbagano ku X. Nagamba n'awandiika Happy Mother's Day Mama Kairo. Mama Kairo yani. Mami Kairo. Sasha Ferguson. Mami Kairo nena retweetinga. Nagamba thank you Tata Kairo. Tata Kairo
naddamu na retweet ya Mama Kairo. Naye nagenza okuddamu okukola okunoonyereza nga baŋŋamba Tata Kairo password zonna yabadde azirina eza Mama Kairo. Asobola okuteekayo ekintu n'ateekamu password za Mama Kairo neyeekola buli kimu nga weebaza ye. Nakoze okunoonyereza okwo. Tata Kairo yagenda ne password? Logins zo Mama Kairo. Ye retweetinga? Nga weyeteerayo weeddamu. Mama Kairo takyalina gundi? Mama Kairo yalina emikutu gyaliko kati inspirational speaker. Gye yadda atubuulirira buli lunaku. Kasita olaba omukazi nga zze inspirational speaker. Omukazi abadde ali mu kulya obulamu. Atava mu governor, tava mu ki, balya sushi, balya bikoze bitya. Ng'akola atya? N'omutandika okumulaba mu video ng'agitadde wano amaze okukola make-up ye bulungi nnyo, ali mu mmotoka, akasimu akatadde wali n'atandika. Kati bannange mwegendereze nnyo abasajja. Omanyi abasajja balina mikwano gyabwe gye bakola. Mwegendereze emikwano gy'abasajja be batwala mu mabaala. N'engamba kano kaweddemu. Kasola omukazi ng'abadde alya biza, uyo Germany hamburger, agenze Nuremberg, avuddeyo agenze Naples, uyo agenze Maldives. N'olaba ekiddako nga waliwo ruuma ng'abuulirira abantu. Waliwo ruuma already etambula nti bano the fall of debris. Mwabuuziza yafuuse ddi Ssengo? Tugamba yi Ssengo ew'ensonga ate yafuuse ddi Nagirinya. Ale ku nti yakozesa Sasha Ferguson yakozesa Nagirinya. Mu kubuulirira abantu? Nze Nagirinya wammwe. Ntegera katono Ssengo ow'ensonga. She's passing through something. Kiringa kulaba Shiraga Shumba n'atandika obbuulirira ebyala. Wamanya waliwo ekikyamu. Omukazi yena alina kasaafu ka inspirational speaker. Nti Rape atandise obbuulirira abakazi. Omanya waliwo ekikyamu Bindeeba agenze cocktail. Tirema abuulirira? Ye Namulondo ng'ali sure. Omanya waliwo ekizibu. Kakati n'ono Sasha Ferguson kuba twebuuzizza Sasha Ferguson ali agenda omuyamba mu mbeera eyo. Tunafuna Becky Wenger kuba no Sasha Ferguson oba Jocelyn Mourinho. Becky Wenger nga yayinza okuba nga amuyamba oba kitegeera. Naye ye omusajja wakyali mugumu. Mulaba amawulire agasoma mugumu. Mugumu. Nabadde ndi awo ne nebuuza mikwano ki gino gyayogerako egitambuza omwami mu mabaala ne gimu. Omwami abeera nnyo mu mabaala gwatero beera. Nze mbeera mu mabaala nnyo nga ngenza okunoonya amawulire nga nywa amazzi gange. Kanale mulaba nnyo ng'awuuta. Nze nzino ndi ku Splash. Kanale abeerayo? Era omukazi yagambye teri kyonoonye bufumbo nga Tamiiro. Ate mpulira mbu abadde asambira emipiira ng'agisambira kwawe nga akola kali akomawo mwenda oluusi n'atadda. Taata Kairo akomawo mwenda oluusi n'atadda. Mama Kairo bw'agamba? Mama Kairo wayogera mu motivational speeches. Mama Kairo tabadde wa bbaala? Mama Kairo ne beebamu. Ate no beefuna batya? Beefuna batya? 2013 ng'omukyala akola ku TV tinawe kuggalawo WBS. Mama Kairo yali ku TV? Ng'akola Smart Teens Share. Si tumusiime yagirimu. Ne tumusiime yagirimu kati yagenda ekula efulumya eyingiza. Mama Kairo n'agiyingira awo. Tata Kairo ng'akola mu buzz ya musajja waffe Julius. Yali mu buzz ya Julie? Kati nga zofuna omulimu ku WBS. Nasanga Mama Kairo amaaso ne geemiitinga weegati ne bagalookingira awo. Bali ku buzz teams. Tata Kairo n'aleeta omukono bw'ati bamubuuze Mama Kairo n'agugaana. N'agugaana nga yamutunulira nga tekiggwa. Naye kakati essaawa zino. Tata Kairo yali talinaamu? Yali bulala yalinga Mako yagendedde. Yali talinaamu ng'ali bulala. Naye ebyensi. Mako muleke. Mako musajja wange. Yaŋŋambye antwala nange. Mugamba Mako nkyali wano ne Faruuko. Tebaŋŋambye bw'alina ennaanansi ze. Yadde alima ennaanansi wano. Era bituufu Junior byayogedde yafunye ekikazi ki Nigeria. N'emyaka tegyawadde tegiri kinaana Junior 77. 77? Yakijja wa? Kijja eyo kyali kiva eyo Port Harcourt e Nigeria. Yakisanga Nigeria yakisanga wa? Yakisanga eri Canada nikyo kibeera Port Harcourt. Kyali kiva. Port Harcourt? Kye kyamutute?
twaberanga ku pano nga tulaba omwana atandise okugeza obukambwe mako kumbe papula zaali ziwedde ku byaki yo genda nga mubira ku pano nga mukambwe ku nsonga kinga gye mba zonna gye mba muleese nga takyayagala kumanya nti bwe mugamba nti gundi yabombi nti gundi babazza era yali bubi nnyo Calvin Kayanja ku nsonga ki ez'ekipapula ng'akyusa ng'alaba gy'agenda ate ono wanagala byonoono Mako muleke kyali wange Mako musajja wange Mako muleke babeerayo eyo ne case bamaliriza ne Nantume baamaliriza naye era tewali kiddako kyana agenda gikolako ne case bagenda gitwala eyo bagirongoose Nantu ali Canada bagenda kukolanga yi Canada America nga mugira technology yajja okay so Nagirinya ali ku kikati maziga yakitadde balina obutakkaanya bubi ennyo the relationship is on the rocks ge mazima tebanakiteera ddala it is on the rocks nawuliddemu mbu best friend yabadde akyankalanya era n'amatovu yayimba best friend woyo gw'olaba mugira mutijja mutyo best friend wa Kanale yabadde akyankalanya n'oyo anko we oyo anko ku side zombi mutabaganya oba yoyo gwentegedde banganya mbu abadde akyankalanya fonna zikasaba nabbe nawulira ku litaka gwa mbu ate simanyi litaka gwa agamba litaka gwa yatugamba nti nabo bagenda okukizuula nga ate najjakolera Kanale ate abakulu bennyini ate be basumbuwa eno ne bannange litaka gwa yabeera n'ebigundi bibozibozi simanyi ndagezako mukubira nenga nashi mukubireko toli mukubiddeko litaka gwa tasi alimba litaka gwa ebintu ebyo yasinga okubanga abimanyi ne litaka gwa tabeera kuno bikyaliko ebyo abitegeera ati tuli mu global village tewali nnyo mapyaji tubadde wano tukola show nangamba litaka gwa yalina soosi ya Kanale nengamba bannaaye litaka gwa ono kamukubireko ambuulire ekituufu omwami abaliga n'omukyala naye abaliga bonna babaliga naye like beesonyiwagana bonna bamala ne batuula ku mmeeza ne beesonyiwagana naye liita babalizi bambaluwa babaliga like beesonyiwagana balina okubanga bazzeemu olagenda kuddamu bagenda bajja kuddamu tebalina bagenda batuuza oyo gumu nawulidde yabawalabudde ekiwalabule balina okuddamu okweyagala nga bayolena batya omusingi gwe twabawa over 1 billion Rita nasomye ku kiwandiiko kyo n'ogamba ate DNA storage DNA baby Cairo actually Cairo DNA munange bakebera DNA nga baby Stewart nga ziri ki nga baby Stewart naye byali babikebera dda nga wani manyi nanyine abantu bagamba mbu bosi wa naye nga wakagamba naye Rita information eno zijjawa mukwano mbeera mulimu nebya bulunoke gwe yabireeta okusala ekigambo era ne bwemba ngenda sala ekigambo bwemba ekintu sikimanyi sisala kigambo kale sikiwandiikako oba I say unconfirmed report. That's how I write. But I'm very reputable, Chimanyi. I have a name to protect. I know something like that can lead me to be sued. Yeah. Kati bonna babadde babaliga. Yes, you've known over 10 years. You've not seen me salarying on any celebrity but you know categorically. I don't do that. Information yebeera kiriya. Naye nga kale ekyo ky'oba omanya ekiriwo nti waliwo infidelity between two of them. The one thing they should be knowing that they had to sit together. Nebalaba flaws zaabwe zonna era zigatta wamu bonna balina flaws. Tewali ali perfect kubonera tewaliwo ge bamuwolereza.
Oshtegera. So you shouldn't use it on anyone's side because they are all practicing infidelity. Kati baba baina just sonyo wagana and bakuzo omwana. Oshtegera oba n'okumuzzaako which is going to be very soon. Because ali lubuto. Ali lubuto already. Unodo lulwe. Era erita. Yo wa Bruno K aliko ki? Ekiriwo Bruno K. Ali mukusaba Dorothy Sonyi wagala beddire. Dorothy ki? Owe mukono. Dora wo mulungi we mukono n'atunda ebizigo. Bruno K ayagala kuddayo. Ekyo kyondayira ne ku baana bange because I have proof. Even last night they showed me the proof. Usually okimanyi wemba nimba sibayira ku baana bange. Yamusabye ayagala beddemu. Era nankubira essimu n'abimbuulira ne mugamba azaagala support from me. Ne mugamba okubuulira do you want advice from me? Don't. Kuza mwana wo move on. Ne mugamba just know kati talina sense. He wants money from you. But you're yagala. Takwagala. Naye erita kagwa. Oyina information. Dola Yesu diya. Amayi dola oyo naye. Yesu diya kwanga yandaze messages. Namugambye ebyo okumuwa access okulaba omwana by'obeerako byokka. Because oli taata wa mwana alina okubeera mu bulamu bwe naye ebintu by'okweddira sikulabayo tosiri wala ate kutuuka ku ekyo tuddamu tukalirira. Naye yagamba Bruno K talina waaka. Kakati ate essaawa zino ate ayagala muddira. Mwebale nnyo. Tasobola. Kati nga nebuuzaako nga naye bimusobedde ng'omuntu n'agaba bloggers abakola stories zino tebansekerere okitegeera. Kakati gwe wamugambe taddayo wa Bruno K. Namugambye kulabayo. Kale Rita kankuleke mukwano beera bulungi. Kale. Rita kyemwagalako alina kyemwagalako tasamwasamu oyo omukazi ne bamwogerera information eno ntuufu Rita gyatuwa. Sinza gibuusa maaso Rita abadde ku mutimbagano okumala emyaka nga 12 consistently each day nga deliveringa tatubulidde kifa wazzali. Ebimu tojja bimubuuza tujja mubuuza ebyagashuma ne katumuleke tumuleke ajatuwaako next week oba stanti oba byaddala kati ebya Canada bikakasiza. Ati nange nze gwe nasooka okulaba nga wandiise nange ninkola story kubanga nafuna obuzibu luli obazambaali kati nabadde ne soosi. So Bruno K kyekiriwo? Bruno K kyekiriwo mbu kyekyo ayagala kudda wa dola. Yandikubye muziki addeyo kuba alina omwana kituufu naye yalikubye nnyo omuziki. Bw'okyaye Bruno K alina hits nyingi mu controversies than music. Waliwo abantu ba Bruno K ba Grace Can nga buli wowulira erinnya tiza controversy not music. Itakagwa information agijja weeno. Bitakagwa sebo alina abantu abamuwa information amufeeding amutrustinga n'okusinga abali bamuloka. Information yatetera kugira kubuza muliro naye munnange ekirungi yakoze eki yabyogedde era kalina kagadde ke watandise ebirowoozo by'owulidde si bya channel eno oba abagiddukanya byase kinoomu. Muganda sebo ate nabadde ndiawo nga ndaba ekipapula Daily Monitor ekikubye oba ne New Vision yakikubye. New Vision Empuuga Service Award to President Mukambwe babinoonyerezeeko bukedde ku maca nga bagamba tubijjeyo nga tebyatambudde 24 hours. Kituufu kyabadde kitya basoose kuba bati? Basoose ne bakuba ekipapula ekyabaddeko obubaka okuva President Museveni nga odaringa Attorney General Kiryowa Kiwanuka ku byagenda mu maaso ebya ssente empitirivu ennyo 1.7 billion ezagabanyizibwa abakomishona bench commissioners ne opposition lead of opposition Mathias Mpuuga ne speaker. That is 1.7 billion. Tubadde tudiscussinga nga kebbanga lyonna nga twebuuza how can it happen mu ggwanga lino erigoberera amateeka. Kakati mu bbaluwa eyo
yaliikinze olunaku olwajjo nja kiyita liiki kuba teyavudde muki mu makubo mateeketeeke aga gavumenti oba abo aga state because ebiseera ebisinga kiba kivudde wa President Museveni kisa kuyita mu PPU Presidential Press Unit kino twakyekanze bwekanze naye nga ensonga ezabaddemu enkulu President Museveni yabadde yeewuunya ba commissioners ba parliament abo okubeera nti bebamu ne kubasinga okubeera nga bafuna ssente nnyingi okusinga ku bannaabwe okubanga beegabanya omusembe omuyitirivu ennyo era nga yeebuuza what special services did they provide kubanga baba honoring kubanga baba wasi service award kiki bakola ekyenjawulo ekyo ebimu ku yabadde mu bbaluwa nga yeebuuza who approved the awards ye kubanga zino zaali za abantu basekinnomu nga si za office nti nno munnange buli opia najja addafunanga akasente ako kano kaliko abano naye nga twebuuza ani yaaprovinga ekisookera ddala parliament teyazidiscussingako wadde ne legal committee byamateeka teyazidiscussinga naye ne bazeegabanya kati nga president yeebuuza era mu bimu ku byabadde mu bbaluwa mwabaddemu kyeyabadde agamba nti webali balwana Obote n'Amin embeera eyo okufuna ssente eyakiyita mu lujja bagitanga primitive accumulation of wealth ey'olukwesukwesi era ng'agamba tekisobola kubeera nga kisoboka mu gavumenti ye wano era nga kikontana ne principles za NRM nga government yes oba nga party era bbaluwa eyo n'abeera nga kwabaddeko byakopingiddeko nga ne speaker yabaddemu oba kitegeera so olunaku olwajjo lwonna kyabaddeko ku mitimbagano twakidiscussinze fe abeera ku mitimbagano mainstream n'ekikuba nga tugamba president kale saawa zino akoze eki amannyo gatandise okuba nga galuma wabaddewo embeera eyo sanctions zajja ezanita nazera ziva ku probes eza corruption nti amabaati mwe munnange tribunals zamwe tezikola president wamwe takola tabagambako abawabuya awards naye gwe bagizeewo wati nga tamwongera kirala so twabadde tuli basanyufu ffenna abasinga tugamba at least finally waliwo ekikoze ekizze naye kyennalabyemu nti ebbaluwa eyo nga we yabadde kuba yagiwandiika nga 3 May yaliikinze week after naye nga ekyabaddemu kati kufa abatunulizi b'ensonga nti yabadde ekolera nnyo Kyagulanyi ebbaluwa etya yabadde ekolera nnyo Kyagulanyi olw'ensonga nti abadde alina mu abo bonna mulimu ebadde empiki ey'amaanyi eyampuuga n'obukadde 5 kuba ku saidi y'opposition kiri unprecedented ku saidi y'abali be baana baliwo kivalaba nti no opposition eno naddala evuganya NUP yo yavaayo nekangavula waayo bali bo tebakangavula baabwe so tekyakola mawulire ku saidi y'abali kyakola nnyo amawulire ku saidi yanki ya NUP ne decision Kyagulanyi yali ateekinze okubeera nti na whippinga crackinga whip kuwe okiraba so olutalo olwo lwakyo nabakubanga luggwa nga lukyagenda nga luli very silent within nga tetumanyi naki kibazzaako saidi zombi kati baluwa wewe yazze abopposition naddala ba NUP bagambye kasana omukulu nagakoze eki akikonfaminze era akirabye era kati ffe katunabe mu ngalo kakati olunaku olwaleero olwa Mandi saawa zibadde ziweranga nnyo ez'okumakya PPU neefulumya neegamba bweti kwa kakati batuuse ndowooza ne babalabalamu PPU egambye bweti the general notice on forged letter. The Presidential Press Unit PPU wishes to inform the general public that the letter circulating on social media purportedly authored by His Excellency the President on the subject of service awards to parliamentary commissioners is forged and should be ignored. Ebigobi. Negenza okubigoba ekyewuunyisa nga n'olupapula lw'amawulire olwayo lutwalanga olwayo olwa New Vision. Lwakikubye. Daily Monitor Truth Every Day mazima buli lunaku yakikubye. Nairo Post Katase of NBS Next Media yakubye. Mbadde manyi mu kukita kyabadde kitaasa Museveni International. Of course. Yakutte kubabe. Yes. Engeri waliwo okunoonyereza kwa yes. Obeera mutuufu oyogera bwotyo. Kwesaawa zino sanctions nga zijja from left, right and center. Twakava mu ze UK, tuyingidde ze Dubai. Tumanyi weekend zigenda kubeera zaani. Kiba kimukolera singa kyasigadde nga bwe kiri. Ku international tibanne oyo omusajja kati akoze eki. Abadde naye tabamanyi. Yes. Kati azookuse abadde tabamanyi atandise okubeera nga investigatinga. Kiba kiyamba erinnya lyokuba nga lirongooke. Eri politics wa international. Kakati nga talina akatuka politics ali loko. Kakati nga his abaloko bakifunamu abanupu nga bakifunamu. Kati nga akwatidde wakati had bakifuniramu wa awatuufu. Bakifuniramu ku Kyampuuga.
kuba Mpuuga kabadde kafuusa akayinja k'omu ngatto nga n'okumugamba decision yakola nkyamu nnyo Bobi Wine okujja okukola kenga whip ku Mpuuga babadde bagamba bakwitics be oba okitegeera era nga bagamba yeekuba jje tumanyi obaddewo okwawukana okw'amaanyi ennyo mu position groups nga bagamba Kyagulanyi yakola omusajja amutambulirako awadi bagimuwa mu butuufu bo nga bagamba ba defending ekyampuuga kati kiri ekipapula bwe bakireeta kiba kimujjeereza nga awanaba mu ngalo era yali atandise okunaba kati kiyita 24 hours bali babuuka bagamba nedda Kyagulanyi mumuwadde amaanyi president ddamu ndowooza oli gino ndowooza yange ng'omutunuulizi w'ensonga kiba kusigala nga we kiri kibadde kikolera Kyagulanyi wano ate nga kayinja ka mu ngatto nnyo toyinza kukereka gundi wo rival wo politically kubanga againinga wano ate ngeri gy'oyagala okulongoosa erinnya ku international era kusingayo advantage kubanga sanctions zivaayo eri because of maybe we can discuss here baba Andrew Michel deputy foreign minister wa UK mukuvaayo kuberanga ekiwandiiko ekya sanctions as slapping upon the tree abasatu Nandutu Kitutu ne mu Bobi Wine we yali agenza okubanga ayimba ojjukira bulungi kunaku olwa Monday bamuyita mu parliament ye UK abamu ku kakiiko akamu ne kamuyitira walabanga waliwo MP wa Leeds eyavaayo n'aconfirming nti the reason why we met Kyagulanyi was ABCD kitegeeza nti internationally Kyagulanyi amaanyi agalina wano badde omusabudde nze wano oba okitegeera ate kati nawe omwongedde amaanyi ko bali nti oluyala ndowooza meeting nze ndowooza yange ndowooza meeting yatudde tukijjeyo kasa kisabinze ne papas ne tulaba nekiri mu bantu si buli kintu ekiriikinga ku internet nti abakiriikiza batamanyi intention yakyo so kati bagamba ebyo bitambula byonna radio katwe amawulire agaliko osago nawe yebadde radio katwe okitegeera si matuufu kakati nange kinejjeereza amatuufu ge galiwa amatuufu gagamba nti president anaakubeera nga abyogerako okubiwandiika okubuuza kiri Kiwanuka Attorney General ne IGG bye yakopingiddeko ne baani nange kinejjeereza kitya badde mu katunnyo nga bagamba spreading fake news kakati mu kitabo ekyo nze mwendi Nairo Post mweri ya mukuru Jacob Zambali Mukasa Brasio New Vision ya government mweri Daily Monitor Truth Everyday mweri bakanale mugume mwe bali babajoogeddeko nabo so fake news mwe tuli mu boti ye mu naye if that is ya nabagamba mbaga guno mulimu gamawulire gwe tuli is a thin line between okuteekawo fake news ne real news so kati ne mainstream kyagiridde bagizanyisiza kolobo kati sanctions Anita azogerako ky'omukulembeze kitegeeza tanaba nazoogerako wadde wekitegeeza kyoba bakijjawo ate kyenalabye kiri nti ate bamunoonyerezeeko byagambye IGG kale nayo tomanya bayinza okukiisa ekyokubiri nayo bifu tulindemu era kati government eraninga kati bwete kakati wala movie yatadde survivor eri ku munno wakyoko BS politics ngeri yamuzannyamu muba mwakabeera ku kino nga kijjawo kino nga mukijjawo jayo ntekeyo wano tufa batutwala president bumukubide ku simu ani agirine yamangu ataliiwa kiraka baana bannassa be babikoze monitor nebuukira vision nebuukira obanga wasoma ku communication next olaba the formation ekipapula abana entambula yakyo ayinziza omukulu zatera okwogera countrymen abana bazikuba my grandchildren abana bazikuba when we were fighting Obote when I went to Fronasa abana basomye naawe dambi kyaka byabadde bya nase so PPU atenga PPU yes yekwasaganya ensonga amawulire ga president bwe bange efulumiza nti ebyo ebisaturating bili fake kitegeeza State House tebikola tebimanyi tujejjereza kitegeeza service award ya Mpuuga ekyali ntuufu okusinziira ku bo munnange ne bamanyi pressure zaleze kubya abasajja ejjekiro nga kifulumye gwe tumanyi Nyendo Mukungu kyabaddeyo amaziga bane bankoze ne bannange kakati awo amasimu agaba kyabadde Buyende jjuka gyalina passport gyagamba oluva ku parliament Buyende tigundi mumunoonyerezeeko empologoma yeyogedde
kusatira. What have I done now? Mugamba kakati Museveni. Kati ola tugenda mu kalulu ate kati naffe. Tuluzinga ground. Tujja bisolovinga omyaka. Tubyongereko nga. Byongereyo. Omugambe. Ani ali awo. Katusuubire. Nga monitor tetera kuba njwanjwa. Bagikubisiza njwanjwa. Bagimezezza amakiro. Monitor naye etambulira ku social media kwepiikinga. Terina sosi munda. Kati wotegeera amanyi ga social media. Eba nabadde batujerega batuvuma tubeera mu buti. Bakitegeera. Kitegeeza ne monitor yatomedde social media. Bulijjo epiikinga ku social media. Yes. Terina sosi munda. Nairobi go new vision yennyini. Monitor eveeyo yetonde. Yeyina okwetonda. Mainstream ziveeyo zetonde. Lwaki zasaasanyiza ekintu? Ne basajja bato basaasira. Basobola okumeza amakiro. Naye ng'ekintu bakiggyewo abamonita ne media houses endala kyali kati manya source yasoose ddala okuliikingira ddala kati bagenda gakuba batya apology ndiki we want to retract so bwe tubadde endowooza tetugenda kusukkawo okujjako just okujjukiza abantu balekana akantu kenyamba de producer waliwo omwana amwita Educator mutunzi mulungi nnyo asangibwawo ku Atalanta Building opposite Cooper Theatre Complex. Namba y'essimu 0708 639 34 Educator ne buno. Nako zino bw'oyambala. Bwe nyambala bw'abaso. Kati nimbanga ngenda bera Sultan. Sebo. So bwe buno. Oyina bumeka. Bwango okyusa nnyo. Buyitirivu nnyo. Kata of Educator. N'okubajjukiza baganda bafa munno watch bo bakukambe saawa zino abaana bali mu holidays munno watch gibere emitwalo 3 jokajoko omwezi Educator video yes so mwebale nnyo mwebale tulabagane next time.